Kitalo ambulance egudde omulwadde afiiriddemu abadde musonga ate ne baasi egudde abantu 23 bafiiriddewo. Baasi egudde Kabenje abantu 23 bafiiriddewo. Byonna mbina mugaleero eggwanga Uganda okwekalakasa kwandibaawo mu ggwanga Uganda mu bitundu ebimu eby'ekibuga Kampala era poliisi sawa zino yasazeeko dda obwenjigirira amagye gonna gateevunyanga monyera mu kibuga Kampala. Bw'otunulira ku bitundu ebisinga eby'ekibuga Kampala waliwo sayidi za wali ku Lugogo bypass ekiri awo Kigambwe mulyoboka Lugogo sayidi za wali ku Lugogo ku Masho grounds nawo amagye gasazeewo dda n'ensonga nti bannayuganda bali batandise okulaka nga bateekawo embeera. Poliisi yasazeeko dda kussa n'amagye. Fedyo nange alabudde n'agamba bannayuganda mwandibadde mumweteza kuba tugenda kuggyayo amaanyi ag'enjawulo kyemutajja kwagala. Munaye ambulance egudde sayidi ze wali e Kasese era nga mubaddemu omulwadde bambi abadde addusibwa mu ssenta ey'e Kasese mu tawuni y'e Kasese. Eno ambulance egudde n'esaanawo yonna era omulwadde afiiriddewo kussa omusawo ye n'abadde amuyambako baddusibwa mu ddwaliro ng'embeera mbi. Omusawo akutuseeko amagulu so nga ate ye abadde amuyambako akutuseeko omukono era nga bano batwalibwa mu ddwaliro ng'embeera si nnungi nnyo era nga kitalo nnyo bambi eky'omulwadde okubanga bambi ate afiiridde mu ambulance ate nga bali bamutwala mu ddwaliro. Kitalo nnyo ku sayidi eyo bibadde wali Kasese ambulance eyabisa omupiira ono eno yerindigudde ennuma y'ekigo mu Kiwonvu era nga omulwadde ye bambi afiiriddewo. Abasawo bo baddusibwa mu ddwaliro ng'embeera mbi nnyo naye nga bagambye nti abadde avuga driver abadde avuga speed nnyo esusse nnyo ensonga lwaki bwe yabisa omupiira yerindigudde bwendigiza ennuma yakigo mu Kiwonko. So nga ne baasi naye egudde eya Modern Coach eno ebadde mu ggwanga lya Kenya kumpi n'ekibuga Nairobi nga wakakifuluma bwoti. Baasi yerindigudde ennuma y'ekigo mu Kiwonvu waddeyoko n'amazzi abantu 23 bafiiriddewo 23 bafiiriddewo naye nga kirosobezi watu bamusinga okufa. Baasi eno bwegudde mu Kiwongo ebadde ku sipiidi abantu basinga bagezaako okwelwanako bagezaako okulwana naye nga pe abasinga amazzi ge gabasse bagezaako kwagala okufulumira mu baasi ate bavudde mu baasi ate bagudde mazzi jukira abasinga tebamanyi kuwuga. Okusinziira ku poliisi mu ggwanga lya Kenya ekibuga ekya Nairobi bategeeza nti abantu abasinga be basudde nga bafu babanyuludde mazzi abasinga bafudde mazzi olw'ensonga nti bagudde mu mazzi nga tebamanyi kuwuga. Abasinga mwe babajje mu mazzi amazzi baganywedde nnyo abasinga banywedde amazzi ge gabaleetedde okulabika nga bafa. Essaawa zo mu ggwanga lya Kenya ekibuga Nairobi poliisi yasazeeko dda bano balese ennyonyi zisobole okulaka nga zeetabulatabula mu bbanga balabe oba waliwo emirambo emirala kagamba egirengejja kungulu ku mazzi. Bagamba nti abantu si bano bokaboka abadde mu baasi eno newankubadde bafudde abantu 23 naye nga bagamba nti wakyaliyo abantu abala abakyali mu mazzi munda kuba baasi munda temulimu bantu mu baasi munda. Abantu abasinga poliisi ezinze banyulula mu mazzi naye nga poliisi y'eggwanga lya Kenya etegeeza nti banayo oluguudo luno ekkoona B oluguudo luva mu kibuga Nairobi okweyongerayo mu bibuga kugamba okweyongerayo mu byalo eby'omunda nga bulaba ekkubo wano eryaffe kalugeze nga liva Kampala nga liddawa Masaka Masaka nti ekkubo eryo lirina ekkoona naye ekkoona B nnyo era nga obubenje bungi nnyo buzze buvaawo. Bagamba nti wiiki ewedde ennaku zimwezi 21 wawaluseewo era akabenje kabadde kabenje ka kibox bole kino kyatobedde owakatwanga wa bodaboda ono n'agwira wansi no munda n'afa naye nga yakyavudde ku kikukoona owa box bode yeekanze owa boda mu koona nga tata ng'ejanza kikulamu onyakakanya amukubye emmotoka owa boda n'agwayo mu Kiwonko era no bamuggyeyo poliisi era ng'afudde. Kiraga nti omwaka gugenda okugwako mu kkubo lino kuba kuguddeko obubenje nga 20 mu kkoona eryo. Kiraga nti poliisi egambye wano wafuuse kattiro era bateeseza n'abakwasaganya minisitule y'ebyenguudo mu ggwanga lya Kenya okulaba nga bakwasaganya ekkoona lino ate siko bateekawo obusign post kwa bagambye nti tewaliwo na sign post wadde eraga nti omuntu olina okureducinga ku speed ate nga ebiseesinga mu makoona mubaamuko wabawoko obupande obulaga abantu tibaneemureducingako ku speed kuba ebiseera ebisinga ekkoona omuntu ng'olingira ng'obadde ovuga emmotoka liba lyetaaga omuntu ng'okendeeza ku speed. Jjukira eno highway ekkuba eriva mu kibuga Nairobi akabenje kano we kabadde highway nga olaba Masaka road okuva e Kampala paka e Masaka naye ekkuba era nalyo bwiriri
nenga si byangu bambi musubscribing ate mumanzika nga mufollowinga kitalo nnyo eky'abantu abafiiridde mu kabenje mu ggwanga lya Kenya. Abantu 23 bafiiridde Mbulaga. Ate ne ambulance nayo omulwadde yafiiriddemu era kabadde kabenje, birwadde Kaseese. Musubscribing mbere bulungi mweraba.